Wona osinzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusomozebwa nkusaasidde, ofiiriddwa, olwazizza n'okusomozebwa okulala. Asobodde okutuuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza tukyalondoola ensonga ya Nyanja Alvin eyali omuyizi ku MUBS n'ava mu bulamu bw'ensi mu ngeri tategeerekeka nga yafiira wa girlfriend we. Bannyinaze be ekibeera mu Luganda baganda be abawala bwe mwawulyako mu conversation we nali ne maama we ne taata we Jackie ne Alice. Ngenda bakuwa bagenda kubuuza kugenda soke wa Alice oluvannyuma ngenda genda ewa Jackie tugenda tandika okwogera ebigambo nabo ku nsonga eyo. Alice buuza abantu. Malamusiza nnyo abatuuliriza. Erinnya lyange nze Nalwoga Alice Babirye nga ndi muganda w'omugenzi era nali mukulu we. Tweyanza Jackie buuza abantu. Abatulaba mwenna n'abatuuliriza. Mannya gange nze Namugizi Jackie nange ndi mukulu wa mugenzi Nyanja Alvin. Nze mukulu waabwe bonna. Tweyanza nnyo tweyanzeege tugenda kwogera ebigambo olwaleero ku nsonga eyo. Ngenda sooka ewa Jackie. Esooka Jackie agenda tubuulira ategeera atya okufa kwa muganda we Nyanja Alvin era bamukwera batya essimu abitegeera atya ki ekyaliwo bwe yabitegeera ya respond agenda tubuulira otegeera otya okufa kwa Nyanja nti Nyanja afudde. Kakati zaani saawa 11:00 around there 11:00 nali ndi ku mulimu kati esimu yange yasooka neevuga nali siteniranye nnyo naye nawulira Carrington ng'evuga naye nalina client gwe ndi mukolako nesta sooka giresponding gikwata kati neŋŋamba nja kukwata edda kasooke nkole customer kati wayitawo eddakiika 5 nga my sister Alice ajja yajja dduka we nali ndi nejja nayingira naŋŋamba Alice naŋŋamba Jackie konze kiki Alvin afudde konze naye nawe twala eri obijjeewa naŋŋamba afudde Eunice ankubidde Eunice is the girlfriend naŋŋamba Eunice ankubidde essimu konze akubidde essimu iye ankubidde essimu naŋŋamba Alice bakubira amasimu temukwata mbadde njagala bagamba muganda wammwe afudde byogo online kati we yayogera ekyo nenzijukira essimu yange nti yabadde kati nze nakwata akasawo kange n'essimu yange nenfuluma edduuka kati nagenda nnyiga nendaba nga missed call yoyo omuwala nemukubira nemubuuza kiki naŋŋamba Jackie mbadde njagala kugamba nti Alvin afudde konza afudde ki bumusanze mu kinaabiro nga yetuze nessuuka mu kinaabiro konze muli ludda wa tuli eno mbuya konze lemika nenfuna kaboda oboda nemugamba ngena mbuya kati ngenda kusimu muddamu mukubira mubuuza mbuya side ki butuli eno mbuya ku 3 kati ngemujjako nenkubira mami kolo yali taze mu kibuga kuba yali mulwadde for the enaku 2 eziyise nga mulwadde kati mukubira essimu mubuuza mamu ani Alvin gyali ewaka aŋŋamba taliiyo kubanga twali tumulese waka era nga tulina tumanyi ali waka nga ŋŋamba anedda taliiyo yamujjako nziramu nkubira omuwala essimu mugamba bulira exact location let me send you the Google map ngajjako kebera WhatsApp ampeereza bi Google map nemugamba nga nsisaana binnyiga nemugamba omanyi sisaa kebera Google map saawa zino just tell me the exact location we muli ndi ku border nzija ngamba tuli eno St. Angeles Hospital mbuya ku 3 ngenda nkuba amasimu sali bwenkuba sali nali ndi awo sali akola kinkuba essimu ate sali akwata angamba Jackie jangu eno ku St. Angeles Hospital sali yali mukwano gw'omugenzi nga ngamba tuli eno mu kliniki mu ddwaliro St. Angeles Hospital gye tuli konze ndi mukujja ne mubuuza kituufu Alvin afudde mbu Jackie mwana kituufu afudde nga salibwa ngamba
Ati Salirige yasangwa ku location yao bana yi bampira natuka okutuusa. Lantu luvanyuma ennyo tumanya nti twogera ne Landlady tumanyi Landlady atugamba bali basitula Alvin omuteeka ku kabangali yali esse kumpi yali awo nga waliwo galaji bali basitula bamuteeke mu pickup bamutwala Sali ayingizawo emmotoka abagamba mumuteekeeyo mumuteeke mu yanja abamuteeka mu yasa yagivuga n'agenda kwediki eddwaliro gye bamutuusizaamu kati nze mbatuukako mbabuuza banaye kikimbujja kitalo mbabuuza omusawo ali baŋŋamba ali eri bandagala omu y'omusawo nyingira omusawo amugamba omusawo mweyanjulira nze Jackie ndi muganda w'omulenzi gwe baleese wanene oye n'agamba munnange muganda wa bamulese wano naye unfortunately abadde amaze okufa nga 20 minutes back. Konze afudde ki? According to the girlfriend's statement, she says he has committed suicide. Omusawo n'agamba yawadyagadde omulabako onza nedda nasooka nangimutya namugamba atulindeko ani muzeeyi ali mu kujja naye bamukubidde dda amasimu naye ng'ali mu kujja okuba nze nabasooka okutuukawo mugamba nedda katulindeko muzeeyi ajje tumulinda omusawo aŋŋamba mubuuza naye mukoze check-up okumanya n'agamba wano tetukola postmortem naye wabeerawo eyo first gundi ke tukolako kali simple minor check-up gye tukusooka okukola ku muntu nga bamuleesa naye according to nze gwenkebedde sirabawo sayini yakwetuga naye mugenda kukola postmortem kyekyo mwandikoze involve the police you do a postmortem report mukole ekyo munobola okumanya ekituufu konzikala awo ne muzeeyi we yatuuka namunnyonnyolamu era then ne batugamba tugende tumulabe mu kasenge gye baali bamutadde awo kwe kugenda neddati ne tumulaba omwana bamwe basiza katanda awo naye ng'alinga eyeebase nze natuukira ku bulago kulaba kubanga bagamba omuntu waba yeetuze wabeerawo kimaaka kibeera kimyunyudde tutunula tetulina kyetulaba naliveeroka nga woneebaka bwoti nga omuntu wanabayeebase nga naye bw'alinga talina anything talina kamuliko oba kamunyize oba kagize ki oba ki nga talina kati awo tuvaayo tuinteractinga n'abaaliwo waliwo oyo omuwala Eunice birungi waliwo Sally Julius waliwo muganda wa Eunice omukulu omulenzi nga waliwo ne Landlady aliwo then ne ba neighbors abaali ab'omuwala nabo baali bagiddeko kati mbuuza ku bavubuka abamu mbabuuza bannange mulabye ku muntu nga yeetuze bagamba for us you've not seen anything tetulina me they have called me okusitula even me bampise kusitula busitula sirina kyendabye nga tewali n'omu akoze ki alabye ntuuka ku Landlady mugamba munaye nami omukyala nga munaye nga kitaba konze kitaba nangamba nti ne mugamba munaye anti nze ndi muganda w'omugenzi naye tolina kyonna ky'omanyi aŋŋamba nze munnange bw'abadde bwakumakya nendaba Alvin yazze nga n'obukuba butonyerera yazze bwe yazze nayingirewo wani wa Eunice era nga bw'atera okukola atera okumukyalirangako nzana naye nabadde njawo ne mpulira oluyombo nga mpulira abantu abakaayana ngamba iyo bano babadde ki then luvannyuma ennyo ne mpulira abaseka ne ngamba ndowooza basolvize ensonga zaabwe just bibeerawo byakaayana ate luvannyuma ennyo mpulira emiranga nvaayo waggulu gyensula baali kalinga ka flat nvaayo gyensula nzija wansi ndabe ngenda okukuba bwenti kate nga ku Eunice gwe nkubaleza omulenzi bwati ku bisambi kulapusize amuneze mubuuza kiki Landlady abuuza Eunice kiki Alvin abadde ki ko muwala Alvin yes he has strangled himself where from where omuwala namugamba from the bathroom
from the bathroom nze musanze yetuze waggulu nga yesiyeme essuuka ali mu bathroom kola ndiyodi n'amubuuza omugjeeyo otya omuwala yamuddamu if you are the one what would you have done Landlord kati awo n'ayimuka n'afuluma ebweru n'agenda ayita abantu banaye mutuyambe bano kwe kujja abantu baneiba kusitulawo omwana omufulumya weru ogala omuteeka ka pikapu then noono omusajja we yatuukira n'amugamba mumuteeke munyange okumutwala mweyo kitegeeza gwe osula wa muzeeyi newe Alvin yali asula wa muzeeyi ffenna tusula waka mwena musula waka yes era tukeera wamu netugenda netukola nze nkola ne muzeeyi Alvin yali akola ne mami Alice yayine wala naye gakolera era ffenna tunyuka lweggulo wamu netugenda ewaka netukeera ku makya netujja netukola before nga embeera entanaba kubeerawo wenda kyewalaba ekitali kya bulijjo mu Alvin ng'ogamba ono ngeri gyali muganda wange naye bino ndaba si embeera ze zikyuseemu teyalina mbeera banga nze nayogera naye yafa nga leero gundi ku Mande kuba yafa ku Mande nayogera naye era nga tuli ku simu waliwo client yalina omukolo ku Saturday kati nga mugamba Alvin nina customer akola ki ayogera essuuti nga class nga nnungi eri executive emalayo nagamba atufaayo ngenda kujja mu kibuga yali alina kujja ku kibuga ku Tuesday ngamba ngenda kujja mu kibuga tujja kukola ki tugenda kufuna essuuti tujja muwambaza mu designinga bulungi ajja koze kale kati mbyogera naye emisana lwa Mande kati nzirayo oluggulo ekiro ewaka ku Mande ngamba Alvin teweerabira customer ali serious nno kiri okenze nkola ki kati ayina mbeera era buli kimu kyali oke nga talina oba ki naye ekiri okusaawa nga 9 azuukusa Alice angamba Alice so kumpi kusimuyo mangu nina kyenjagala okukola ki okukola yeye yawedde kwa muliro nga kweri nga tagagikozesa ng'agikozesa bono yali yeebase ye n'amuwa n'asigala ye nga yeebase oli n'addayo mu kisenge kye na kati amala okufa onajjukira gamba yansaba essimu yange ekiro yabadde akebera ki yabadde ayagala kukola ki agenda okukebera mu ssimu ye nga mulimu recorded chat nani Alvin yabadde ayogera ne Sally mukwano gwe wali alete mutoka yes kubanga yali bali mu kwogera ku Snapchat kati nakwasa essimu yono na recording eyo chat kati na recording a chat nga ye bwa scrolling kati essimu eno bwa scrolling yes bwatamuza bali mu kwogera nono ne Sally ku Snapchat ngono yali mu bise mukola ki bisevinga ku simu wa recording so musimu yono mwebiri 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 kati tugenda bibi nebimala okubawo tugatukebera byomu yebuuza kiki twavudde kuti onagamba nzi yansaba essimu yange katukebere byabadde akola kyali tugenda olaba message nga yabadde ali mukubuuza Sally mibro n'olya mukazi wange ko Sally n'amudamu n'amugamba naye naawe papa oyagala kunyumirwa wekka gomanyi girlfriend wa mutali kiwoomanga nga mukazi wa girlfriend mukazi wa mukwano gwe Sally wa mugamba mutali kiwoomanga mukazi wa mukwano wakyaliyo ebyo ebite ebibozibozi kati kati Alvin amugamba naye ekisinga okunnuma omuwala nga yeewakana tayogera kituufu ono kati ng'oli Sally alaga bali beeriya like they have a relationship nga bo bali naye ate ng'omuwala kidinayinga maaso ga Alvin kati Alvin ayeka yarecordinga that gundi nga proof eraga nti omulenzi akkiriza ate ng'omuwala weewakana omulenzi akkiriza ate ng'omuwala ki weewakana kati ya recordinga ng'ayagala abisigaze abyesindikira ku ssimu ye naye abisigaze kwati kwekwera ku makya okugenda ki ow'omuwala agenda ow'omuwala saawa nga mmeka yagenda ow'omuwala ku makya kuba ffe wakati wavaawo saawa emu batugenza okukola naye ffe baneiba baffe batugamba twali twakagenda naye n'agenda n'ava ewamu ebuddo yes n'agenda embuya
tugende. Alice. Yes sir. Otegeere utya okufa kwa Alvin? Nze okufa kwa Alvin nakutegeera ndi ku mulimu. Naje nkolera eyo kumpimpi ne bano we bakolera n'edduuka ly'abazadde bange. Kati mandi awo nali nyina customer gwe nkola kunga sinaba namumaliriza bulungi naye nali mumanyi. Kati nga essimu enkubirwa. Nina essimu bbiri waliwo akatini. Kati akatini ke baakubako. Essimu ngevuga ngenda okugikwata yali natera n'okuggwako naye ne ngikwata mangu nnyo ne ngamba hello Eunice ngamba Alice munamba kubira temukwata amasimu I wanted to tell you that Alvin has passed on, go online. Boya ngamba najjako essimu nempulira nga nti ne ngamba ebiki nga byaŋŋambye sibitegere ne rushinga okwata ya smartphone njikebere okukebera essimu kwaliko ka voice note. Bwe nawuliriza ka voice note yako ng'agamba Alice, actually the voice note is here. Okaina? Nkalina. Okaleta. China ni namba ye? Njirina. Conversation tabera nga yakasangula. Mwekali kabadde munda. Kebera ku WhatsApp nanti? No WhatsApp. Na ngagamba atya ku voice note? Mu voice note ngamba mwendamba kubira temukwata masimu, that's the voice note. Kati kazanye ngotadde wano kalapero. Alice, nze Alvin yetu simanyi kyakukola mbakubira temukwata masimu. Munjire simanyi kyakukola right now. Nakomyawo ne musanga nga yawanise with a bed sheet in the bathroom. Simanyi kyakukola bambi kambawe location mujire. Tosoka kujjako? Alice, nze Alvin yetu simanyi kyakukola mbakubira temukwata masimu. Munjire simanyi kyakukola right now. Nakomyawo ne musanga nga yawanise with a bed sheet in the bathroom. Simanyi kyakukola bambi kambawe location mujire. Alice, nze Alvin yetu simanyi kyakukola mbakubira temukwata masimu. Munjire simanyi kyakukola right now. Nakomyawo ne musanga nga yawanise with a bed sheet in the bathroom. Simanyi kyakukola bambi kambawe location mujire. So aka audio kandawe akakuwereza saa meka? Saa 11 dakika 11 dakika 45. Lwakampeereza. Kati nze mmala okuwuliriza voice note eno nentya nnyo nenziruka emisinde. Gwali kumpimpiko. Nenziruka emisinde nga ngamba nga mbirowoozamu ngamba tekisoboka. Ya bazadde bo bakola. Kwolwo ono yali akoledde wa maama. Nga nziruka emisinde njagala nyangu entuukayo mangu mbabuulire bye baŋŋambye. Kati nyanguwa ngenda ntomera abantu bonna abantu bagala kunkuba bagamba yoona abadde kiteri amanyi kyempitamu. Ngendo tuka kuduka ngamba Jackie okimanyi Eunice ankubidde ngambye nti Alvin afudde. Jackie nangamba olimba obijje omanyaka akawala kalimba nnyo kayayi kayinza n'okubanga kali kutuzanyira ku bwongo tasooka kubira abamaama. Nemugamba anti nze ngambye kakati nze nkole kinangamba tobakubira kansooka entuukayo nkonfaminge then awo nze njo bakola ki oba kubira ate nammwe njamba mulira ekituufu nemugamba kale nyamba mukama atuyambe singa tekiba kituufu nga akawala kano kabadde katuzanyira ku bwongo nga bulijjo bwe kakola kuba bulijjo katulimbalimba. Era Jackie nga abaka boda agamba kale kagende wayitawo ebbanga eryawerawerako dakika nga 4 nga Jackie ankubira angamba Alice nkubuulire bituufu. Awo ne tutandika buli omu ne tukaaba n'agamba omanyi mugaleewo edduuka mugende eri wansi musinkane omuwala omulala musibewo mugende musange maami wakajjukira mulwadde. Ng'era tukola nga bwe baatugamba nga tusibawo nga tugende eka tusange maama kuba yali yalwadde mu bbanga awo before ku Sunday. Alvin afa lwakubiri naye ku Sunday ku Saturday ekiro ekeesa Sunday maama yagwamu ekisujja mangu nnyo twamudusa mu ddwaliro ssaawa 9 ogw'ekiro. Ngali bubi taasule taakeese ne tumusulako Sunday yonna. Era Alvin nangamba yankubira nangamba Alice mufulumye neebase maama ali atya. Nemugamba ajja kuba bulungi tuli wano mu ddwaliro bamutaddeko eccupa nangamba bw'abanga ateredde mumunkubire ngenda keerayo ku makya naye bw'aba afunyemu obuzibu nze nja kujja.
ne mugamba ate wali kyakweraliikirira maama agenda kuba bulungi teweraliikirira era enkeera ku Mande ku Sande baliyo Jackie yamusigalako ku Mande Alvin yamuwerekera ne mu ddwaliro okufuna eccupa endala okumubeerako ate laba maama enkeera abamaze okufuna eccupa ye esemba ku Lwokubiri ate agenda otuuka ewaka ng'omwana taliiwo ate eyo gyawulirira amawulire nti afudde so byali bizibu naye ate ku kiro ku Mande ekiro Alvin ajja mu kisenge kyange sanga 9 ogw'ekiro angamba Alice anze okusayina engeri eri obanga ey'obwangu Alice konze kiki Alice nsokoze okukwenjagala kunyambisako ku simu yo ne mugamba esimu yange ojagaza kyekiro kino naawe obudde bugenze nangamba Alice naso kunyambisa ko ngamba esimu nga teyina muliro ne mugamba pozi tusooke tugichaginga kase yangu okujjula eyangu ogenda kakaliro dakiika 5 egenda kubegenze ka muliongo ogitwala nga ngiteekako waita banga tinya nga Alice teka mu fingerprint nga teka mu ekigalo nga siraba nakulaba speed papa nyunyu ali ku bwangu nteka mu ekigalo ngamba webale nga agenda nze nga neba kasamanya byaddako enkeera ku Lwokubiri mala kumanya mawulire gano nti afudde nga ngamba ye wamazi esimu yange yagikutteko nzijukira nti yagikutte ekiro ngamba esimu yange yagikutte oba yabadde agikolesa kikwasako era byali akolerako ngendo gikwata nkebere ndabe kiki kye yali akola nga yali recordinga messages za Snapchat yazili original recording y'omu njirina yakola recording yenga akutte esimu ye bwa scrolling bwati message bwe zitambula kwa yangamba message zigwako mangu ezo za Snapchat kati yakozesa simu yange okulikodinga asigaza obujulizi ekyo kigwamu nga amaze okufa nkigwamu amaze kufa otandika okulowooza naye yansabye essimu oba yabadde ajagaza ki ndyoka mbitegeera ebiri wabyo kati message ya Snapchat yeyo kati gwe genda maaso ng'onyonnyola kati byebyo basically so bwe namala biraba nga twebuuza yina essali kuba namala biraba zisali teyandibadde mu equation naye tumala kulaba messages ezo zebayo nga twebuuza naye kiki ekyamuleetedde okuva ewaka atuuke okugenda ew'omuwala bwe nasoma messages zino ne tugamba kirabika bwe yamala okulaba message zino omuwala omulenzi akonfensinze amwewanidde nako onaasalawo agenda asinkana omuwala amugambe bulijjo obadde weewakana nti tewali kigenda mu maaso wakati wo n'essali kaakati bino biki amulaga obukakafu kati ate lwelwo oluyombo ndowooza Landiroodi lwe yawulira ng'omulenzi yakatuuka mukuyomba kwabwe ndowooza nebamala ne bakkakkana ne bakyogerako ne kitereera kimala otereera ndowooza kwe kubawulira nga baseka naye omuwala yali aswadde ndowooza n'anoonya amagezi aganaayanguwaawo akole kyonna kye yakola byali biwanvu ebira biri too bad tosaana byogera ku media era ndi wano ndi mu kuyisayisa bibi nnyo naye omuwala kati Eunice gwe wali wamute Eunice twali tumumanyi ffenna okuviira ddala ku taata maama naffe baganda be twali tumumanyi era waliwo twaliko naye munaku enkulu olumu eyo mukyala ewaffe gye bazaala maama wange najja ne Alvin n'amwanjula eyo no girlfriend wange naye kyekyo kyennyini ndowooza byonna bye twogera biriko obukakafu kubeera nawali yamugambira teri kiwoomanga mukazi wa kyaliiwo kati ebyo byonna ne tubiraba ku lunaku olukulu olumu twalina omuwala tugenze ku booti tunyumiddwa naye nga tetulina buzibu oluvannyuma nnyo tuzzeeyo naye ewaka waabwe gy'azaalibwa nze
ne Jackie n'omugenzi ne tutuukayo bazadde b'endowooza tebamanya akoda kutambula kwa mwana bakumanyira mu ŋŋambo bw'omuwala teyakomyunikeetinga waabwe ng'avaayo yayogera n'agamba muganda w'omulenzi omukulu era omukulu ye yategeeza maama we ffe tuddayo twali tumanyi yavaayo mu mirembe naye tugenda otutuuka bazadde batubuuza ate Eunice yagenze bugenzi kumba ayagala kujja kulaba mikwano gye mmwe konze naye nga ffe tetwamanya nti teyasiibula na waka kati maama we ng'atubuuza kakati mmwe muzzenga baani nga bali bagamba munaye mami gino mikwano gyange tusoma nabo ku campus omuwala bwe yagamba naye nga maama we atutunuulira bataga musoma mwenna nti then oli muganda waabwe nti kaale kati maama we wayita ebbanga atunyumiza nno emboozi bagamba oyi mwe babazaala wa biki twogedde oluvannyuma nnyo omukyala addamu atutunuulira enkaliriza atubuuza mugambye muli mikwano gya Eunice gya muwala wange koye nti ye nnyabo kirungi era bwe twamaliriza anti nga yeewuunya amanyi muwala we embeera za muwala we azimanyi ng'agamba Eunice ono nga tawangaala na bantu na mikwano naye nga naye yeewuunya muwala we baali bamaze omwaka gumu n'omusobyo kumbi baali bagenda gumu kitundu bayombanga misunderstandings zaabangawo era mwe mwali neyo incident omuwala we yali ayagalira omufumita ekiso akambe ono n'akakwata okwetaasa mugamba naye naawe biki byokola omuwala kwe kukamusikamu bw'ati ne kamusala namugamba kakati laba onsaze n'okunsala nekimuluma omuwala n'amuluma n'amannyo ne gasalira ddala bwe gati kuba muli bawala omuwala yali obsessed n'omulenzi yamwagala nnyo n'ayitawo omuwala mu ntandikwa yali obsessed n'omulenzi yakubako omuwala omulala amuleeta n'omusaayi yamukuba n'amugamba I don't leave my man n'amukwagula biki omuwala n'amuyuza omanyi these pins abawala ze bambala n'amukuba n'azisikambula omusaayi ne zivaamu ne zireeta n'omusaayi era ng'ono akanyagamba tuwogere kuba teyasooka kumfindinga out kiki ddala ekituufu ekibaddewo naye ye yakutandikira mu action kati lwaki tuli temwajja mu mawulire ne mutandika okwogera ku nsonga zino zimaze emyezi 6 why now kubanga twali twagala kusooka kumanya kituufu kyatta omwana baba tugamba mulinde reports za laabu mulinde police ekyakola okunoonyereza reports z'odwaliro zivaayo zitwali tulinda nga zitulaga kirala ne report endala era eyaddako nazo nga ziri contradicting to the girl's statement ate nga poliisi terina kyekolawo ate nga mu luberyeberye poliisi yali yekwasa olwo postmortem report tennafuluma poliisi egamba omuwala tetulina bwe tuyinza mukwata kubanga postmortem report tennafuluma kati part ya postmortem report yefuluma eneraga physical appearance kiki bwe basanze eki alina illustrations mu bulago nga tebiriimu eyo ye yasooka oluvannyuma nnyo babala bagamba nti tugenda kumuggyako obusamples kati nga ku organs ez'enjawulo kidney what bafinding out oba drug oba poison oba bakati from something like that bagamba zigenda twala weeks 2 ne ziyitawo webongerayo mwezi ebbanga ne liyitawo ne bagamba tulinde report eyo final report eya postmortem ne basalawo bagirinde balinze report efulumye nga funa tugamba obujulizi buno bonna bulaga nti omuwala balina omukwata by all means kubanga agamba yetuga doctor aba surgeons major surgeons ab'emulago bo balaga teyetuga era ekyo mukijje mu birowoozo byammwe ya suffocating ye final report gye bafulumya meaning
Polisi awo yandibadde ekola ki ekwata omuwala okubawa information etali ntuufu kubanga olwedde barulinga out ekyokwetuga nti ekyo tekisoboka omuwala alina okubanga amanyi ekyatta omwana n'aframinga nti yeetuze. Ne batugamba bwe twagendayo ne batugamba anti omuntu eyatugizizza essuuka neyeetugizizza omuguwa neyeetugizizza waya ya kebo yagamba kebo y'amasanyalaze engeri gye biraga mu bulago poliisi naye nga abasawo bo bagamba tannaba kwetuga teyeetugangako era ekyo mu kijjemu eya Jinja Road banti byawukana bw'abanga yeetugizizza muguwa guyina bwe gulaga poliisi nga mu kwogera kwayo yagenda ku crime scene neraba poliisi kubanga basooka contactinga poliisi y'Embuya ye yasooka waawo engeri gye yali ndowooza poliisi entini omusango ne baguforwardinga to Jinja Road Police. Bagenda okuddayo nga bapaintinga room eri painted bayingizaamu n'omupangisa omulala ku crime scene. Yes, ku crime scene. But ku crime scene mukulaba yali ki yali landlord yagamba yatugamba nyumba yali ya ceiling ntinabiro no kyagamba yalina mu balubu kati tamanyi oba omuli yetugira ku kalampoida okabalubu maganda b'omugenzi kiki musaba twagala bwenkanya twagala kumanya kituufu no mutulaba tujja twewuuba mawulire simanya bikitu ebyenjawulo si kinyumo tinno tunyumirwa byetukola naye kyetuyitamu kinene tulina obulumi bw'amaanyi kyetuyitamu kinene fe abakiwulira era naawe obanga omanyi wali ofiiriddwako ku muntu akuli close naawe mu mbeera bwetu yes osobola okitegeera tetuli bumativu ne wogamba let me sit back and wait era oba owulira that push ogamba naye oyagala kumanya so kati mmwe temuddangamu kwogera ne Eunice okuva bwe mwamaliriza okuziba tayogerangako na muntu n'omu ate nga yalinganya nettanira mpeereza message agamba muganda wakoleze kino weyamala okuba omuwala eyo ku campus weyamala omukuba ebeera apeereza message agamba you talk to your brother konze wa mbu he did bad things konze what did he do mbu waliwo omuwala nakubye nga beeyagala konzi naye olwaki oba walwanye nembagamba you come at my workplace bombi babiri kati omuwala bombi we bajja kati omulenzi Alvin we yajja we bali akatuuka bwati omuwala yasooka otuuka nenjogera nemugamba munaye stay humble be calm, you know, we can sort out the issues. Kati oluvannyuma nnyo ne Alvin yatuuka n'asooka n'atubuuzaako nemugamba munaye Eunice siya kati Alvin ye statement yasooka yagamba Eunice I'm sorry let's talk oli namugamba I will kill you namutunuulira nnyo bweti ng'ali serious nnyo taliiko yadde akaseka serious namugamba I will kill you nemugamba but Eunice you become nga ne family ya Eunice ne teyogerangako wadde terina kye bali boogeddeko kubanga ne mudwaliro oyo mulenzi oyo muganda we yampitangako bwati wakirira bweyamutanga tewali ate nga bali batumanyi bulungi ate nga Alvin bali bamumanyi nnyo n'okusinga ffe kubanga ffe batulabako wansi naye oli omugenzi bo bali bamumanyi bulungi nnyo kubanga ne maama w'oyo omuwala yalinga akubira Alvin nga ayogera naye okuva bwe yafa yadde n'okutugambako banaye nga kitalo oba nga sorry for the loss oba kiki tewali basigala eyo na mwana waabwe okumutaasa ate nga tetumanyi najje byakkira olunaku mbu lwafa mbu ye omuwala agamba teyaliiwo ewaka yes kati nze ebyo mbiwulira luvannyuma abagenze okumanya kyekiri ekifo eyo batubuulira bagamba mbu omuwala yagambye yabadde taliiwo ng'agenze kusoma ki mbu okusoma ebitabo mu library yagamba yali agenza kusoma bitabo mbu kaakati yes yafulumamu n'amuleka mu ruumu yes naye nga yagamba yali agenda kusoma bitabo kaakati nekigamba kaakati ate yali kiki bwe yavaayo okusoma ebitabo n'akomawo mu ruumu ye kwe kusanga Alvin ng'akoze eki mbu nga yeetaddemu essuuka kaakati mu kinaabiro kaakati ne ŋŋamba fine
ekyo ne tukikkiriza. Oluvannyuma ennyo ku lunaku Alvin lwafa ekawungeezi ku vigile waka, Sali ajja mubuuza Sali, kiki omuwala agamba ki? Naŋŋamba mbu omuwala yabadde ayina waali ne bamukubira essimu nga bamugamba mbu muganda waafunye accident. Nga bakubirani. Mbu ne bakubirira Eunice nti muganda we afunye accident. Kati mbu n'ayanguwa ajja adropinge ebitabo. Kati ye bwamugamba. Sali yabigamba. Sali yaŋŋamba. Mbu najja adropinge ebitabo agenda asange ki? Muganda we eyafunye accident kwe kusanga Alvin. Olwavaawo ne bagenda ku Angels Hospital ne Eunice. Ne bagenda kati Sali yatuka wati amba nkukole musini speed anti omuwala yamukubira essimu. Lwaki gwe yasooka okubira nga takubidde famire ye? Awo waliwo ekibuuzo. Kati kubanga ne message omuwala communication of Alvin afudde yali sawa 10:45. Kati Sali yabagamba tujifuna ku 11 n'eddakiika ezigwamu 11:45. kumpi nga waseewo essaawa nnamba. Okitegeera kati awa bw'oba afunye muganda wo ng'afunye accident tosooka kudduka ku muganda wo. Naye awo wekyakoma tetwamanya oba omwana yafa oba omwana kiki kizibu ki. So kati Eunice alya butaala. Gyali alya butaala ne poliisi etweyagalirako bweyagalizi amazima baagala badda naye tebalina bwe batuyambye. Abapoliisi ya Jinja Road. Tata we Doreen alina interview mu tata we yaga nti atuka walinga buli omwali ku smartphone ali ku WhatsApp. Bulungi nnyo abakujjako interview nga basumagira. Bakubuuza ebibuuzo nga asumagira ali mutulo yeebasazo awo omukabwa omusinti akuddemu. Poliisi baatujjooga bambi ku musango ogw'amada. Ogw'amada. Mwetaaga bwenkanya? Yes. Tusaba bwenkanya. Buli muzira kisa yenna buli muntu yenna asobola okutuyamba. Waliwo no minisita ow'abavubuka, Minisita Balamu. Minisita Balamu pulira ye w'abavubuka. Tuli bavubuka. Eyafa yali muvubuka. Bannaye tusaba otuyambe. Tuwulira alina bayamba abalala naye naffe tusaba. Bwe kiba kisobose naye ajja atuyambe ku nsonga zaffe muganda waffe afune obwenkanya. Bannaye. So Sali yete mudanga mukogera kuko naye okuva we mwamaliza okuziika. Sali okuddamu okwogera naye waali wayisenge oba omwezi oba mwezi gumu na kitundu. Yali best friend w'omugenzi. Mwadamu kwogera naye ki? Nze okuba ng'ayogera naye yali nali mpostinze ekifaananyi kya Alvin. Nga ndi mu kugamba rest in peace my brother biki n'agamba nansindikira message n'angamba kyekimu. Mbu kibi naye byonna kyekimu ffenna lyekkubo. Ne mugamba kituufu. Okuva olwo siddanga mukwogerako na Sali. Sali yali best friend wa Alvin. Nga yalinga ayitayitangawo ku dduuka n'ababuuzaako n'abuuza ku mukadde kigenda gityawo siibyo otya tabikolangako okuva omwana bwe yafa. Talabikangako. Tugenda koma wano. Olwaleero ebigambo bye bisembayo gye. Ebigambo bisembayo njagala koowola Minisita Balamu ow'abavubuka atuyambe tukwatire mu nsonga zino twagala kufuna wenkanya twagala kumanya kituufu. Naffe emitima gyaffe tujja babakakkamu nga tumaze otegeera the real thing ekyaviirako muganda waffe okufa. Kale, wona obadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero tugenda kukoma wano. Tujja kwongera okwogera ebigambo ku nsonga eno n'okugirondoola. Akuuma atakumira mpeera.